Ekitalo nnyo, kitalo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda agulamuze ekisa. Mwana muwala oyo kyemulaba mu keesi si mmere, kyemulaba mu kibookisi ezo si ssente, si mugogo, wabula muganda waffe mwannyinaffe Sarah adde akolera mu ggwanga nategeddeko lya Saudi Arabia oba yakomezeddwawo maziga meereere, yafudde bambi. Nyongera okugumya bakadaama mwenna abali eyo, tubeere bagumu. Kye nategeddeko bambi omuwala ono mbu eyafudde abadde amaze ebbanga nga mulwadde, mbu yabadde ne siriimu kye nategeddeko kye nategeddeko mbu amaze ebbanga nga mulwadde okusinziira ku omu ku mikwano gye era nga naye ali eyo. Naye simanyi siriimu yamufuna ki, yamufunira eyo byajja bitya, naye nga bambi kitalo nnyo nnyini ddala. Tusabe Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Naye nga bakadaama mwenna bambi kyannaku okuba nga mwafiiriddwako munnammwe, kuba kyemmanyi buli lw'olaba munno afudde ng'abadde eyo gy'oli ogamba oba nze addako, ogamba oba essaawa yonna nze gwe bateeka omwo ne banzizeeko, obwana bwange, baganda bange, bamaama bange. Naye nga mwongera okusaba, twongere n'okusabira baganda baffe bannyinaffe abali eyo mu mawanga g'ebweru abagenda okunoonya ekikumi. Naye nga Sarah tusaba Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe, amusonyiwe byamusobako. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitalo.